Wewe alikunkwatizaako ne tuzimba ennyumba y'omwana. Wewe alikuwa w'amaanyi. Emabega w'omusajja ow'amaanyi wabeerayo omukyalo w'amaanyi. Emabega w'omukyalo w'amaanyi wabeerayo omusajja ow'amaanyi. Wewe alikumpanirira nja kukuuma naawe okulungi okufa okulitwawukanya ate batuzimbe mumutaani emu ng'ova kuyaga engeriyo yeddako. Ova kuyo ng'eyaga yekola ki? Yeddako. Tubeyanziza nnyo tweyanzibye. Oluzungu ennaku zino olunyonoonye, Oluganda atandise okwerabira. Waliwo kasipiiki kamu jjajja kakwata abantu omubabiro. Bwe nagamba nti Bisaso agenda kuwasisa ku myaka 16. Ekintu ekyo kyakwata nnyo abantu omubabiro. Bassebo ne bannyabo ky'otuma omwana wo kyabeera. Ekyo njagala mukiyige. Ky'otuma omwana wo kyakola ki? Bangi bambuuza ate lwaki ozimbidde Bisaso ng'ate eriyo bakulu b'abawala b'otannazimbira? Bassebo ne bannyabo abaana bange bonna balina ennyumba. Bonna era nabukeera bw'ombuuza ennyumba ye eri ludda wagikulaga. Nabisaso bw'ombuuza ennyumba ye eri ludda wagikulaga. Atannafuna nnyumba y'ono awezezza omwaka ogumu. Naye ate naye ekitegeeza ayina kubanga ayina we yazaalibwa. Naye ye gwe tugenda okuddamu okuteekateeka. Naye Bisaso temwerabira nti mwana mulenzi yanunula olujja. Kye nayogera bangi mwakubira amasimu nkiddamu. Omwana wange Bisaso ajja kuwasa nga wa myaka 16. Neetaaga okufa nga nabye ku muzzukulu nzadde enkaddi ye. Nina okufa nga ndabye ku muzzukulu nzadde enkaddi ye. Bisaso yazaala ng'ayingiza ate abawala bazaala bafulumya. Oba tukwatagana ebintu bino tubikwate bulungi. Bisaso nkakasa ate wanaaweleza emyaka 16 ajja kuba naye azimba ekizimbe kiki okusinziira bizinensi gy'enjagala okuteekamu. Yesu asoma naye Bassebo ne bannyabo okusoma tukutwale tukuyiga Luzungu kubanga eggwanga Uganda emirimu mitono. Omwana ogenda muyigiriza obwa pilot ennyonyi tulina mmeka? Bwe tuba tulina nnyingi nnyo kati tuwezezza 12. Ate tulina 2 mwe temubimanyi, tulina ennyonyi nnyingi. Naye abasomyi obwa pilot mu Uganda bameka? Abaana musinge nnyo okubamalira okubayigiriza bizinensi. Abaana mbayigiriza okulima. Abazadde ffe tukuze ng'abantu bavumirira okulima. Naye olwaleero z'abantu babuuza naye Kulannamoyo akola mulimu ki? Kulannama akola mulimu ki? Kubanga okulima tebaakufaako. Abantu baakatandika okulabuka. Abantu baakatandika okulaga ku mitimbagano nti basimba bwe bati emmwanyi. Abantu baakamanya nti eriyo abalimisa ffe twabimanya dda. Bassebo ne bannyabo ffe tuli balimi, ogwo gwe mulimu gwaffe ogusooka. Ogwokubiri tuli ba bizinensi. Ogwokusatu eyo tugitwala nti professional yaffe kubanga omuntu eyayingira obukulu obusamizi tasobola kuba musamizi oba nasobola kubeera musawo wa kinnansi. Ffe twazaalibwa tuli bajjanjabi. Obujjanjabi eyo professional yaffe. Ate kati nno ffe tulina n'obugwakkulizo. Ojja ne tukukolako nga tolina kyotuwadde. Bw'omala okuwona n'olyoka otuwa akasiimo. Okujjako teekamu emitwalo 3 mu kibbo. Jja kwebasa bajjajja. Nakukebera kulaba kiki ekikuvudde mu ngalo. Baakuloga ssente ezo nga ziva mu ngalo zo. Muyigirize abaana okulima, muyigirize abaana bizinensi. Waliwo enteekateeka gy'empulira mu paliyamenti. Ekibuga kigenda kufuuka ky'abaavu, so oli kibadde ky'abagagga. Abaavu atakkirize kutunda kyala bagenda kimutuuza kifuba oba tayagala bajja mugirayo ku miguwa. Bamuze mu apartment. Abagagga bano basobole okulima emmere nga bagiguza abaavu bano ku layisi. Kuba eri yatudde ku yiika 10 naye ng'omusanga azannyira w'alima.
nosanga omukazi oba omusajja ng'atabye obukata 10 naye nga n'ebisaso oba nabukeero asobola okukatema akakata ako. Muzanyira mu nnimiro ne muzanyira mu ttaka nammwe lye mwasanga mu nsi. Muliwo abalisobola balikozese. Ettaka kyekyobugagga. Bannayuganda ekyobugagga kyaffe mwanyi. Ffe tuli balunzi ab'ebyennyanja. Bandi mulabye gundi ya bisaso wano. Bakiyita ebintu by'oluzungu nabyo biyitawaayo. Bakiyita akwaliyamu eyo. Mutegedde mugirabyemu obwennyanja. Ebyo ffe tubyerundira. Akakennyanja akamu ke mulaba ka mitwalo 12 nga katobe kati nabakakabazaala. Ebyo ffe tubyerundira. Naye bwe twogera ebintu wano mwine ekintu kye mwakwata abo basamize. Ndi musamize osinze eki. Mugamba balimba basebo ne bannyabo ffe tulunda ebyennyanja ffe balimi ejjunyo linoonya waffe ettoko olinoonya waffe. Mwami wange abaye katandikanga kulima mwanyi naye yankubye enkata. Bwe yatandise okulima emmwanyi yasimbukidde kuyiika 12 ne mubuuza ddala jjajja emmwanyi zino temwazirabye bannange ku TikTok? Temwamulabye? Teyazibalaze? Njagala kubategeeza namuganze mukayanya ne mugamba jjajja emmwanyi otandikidde mu nnyingi n'agamba waapi nze nina makulu 16 era zisomba obusa okubujja essembabule alimira Ssekanyonyi tulimira Kiboga. Okay? Ebintu ebyo njagadde okubibalaga nti abaana bano bagenda kubeerawo batya. Omulaze ebirungi ng'akyali muto gye tukoma obbalaga ebirungi gye tukoma n'obayigiriza okukola. Basaba ne bannyabo emirimu gya gavumenti mitono aye ne kompyuta zimazeewo emirimu. Awakolanga abakozi 6 kati wakolawo abakozi 3. Kati twaggulawo tuwaza travel. Naye abantu basiba wange mpomulimu mu mutuufu ngenda kukozesa abantu nga 6 okujjako operation manager betugenda okukozesa 15. Tukwatagana kubanga buli kimu kompyuta ekitegeeza omuntu ayize omulimu ogw'omumikono agenda kuba nga era Mukama nannyamba nanyongerayo emyaka 3 mu maaso. Bano abaana ne beeyongeramu katono nnyo bwe kati mugenda kulaba abaana be batunda ebijanjaalo e Kampala wano nga ffe tusuubuza obwino bakita kusuubuza kusapurayinga ate nga temunsekerera sebe Bungereza njogerayo Luzungu. Nakati ngenda Dubai bantegekedde lumozeeni lomuzeeni 8 zezisuno nakozi 8 naye Bazungu be bagenda otufuuka e Dubai wano ngenda kwogera Luzungu tekunyoma temuseka mubadde ki obalegera waliyo bankongola namwe jajja abantu baabo bakulekedde naye mbeyanzeeke mwebale kujja tuli basuubuzi bazadiweya byonna tubikola. Basebo ne bannyabo tweyanzeege mwebale tusabira omwana waffe okubanga tusobodde okumuggulirawo ennyumba ye. Abaana abalenzi tibasula n'abaana bawala ekyo mwakula mukimanyi bulungi. Njagala okwebaza abantu bwe batukwatiddeko bayinginiya era kituufu Bisaso ku myaka 16 ajja kuba abasa. Bwe tumala situliiwo nga tufudde kubanga nabyo tubikulambingira abaana bano bali mu insurance bonna era bajja kusoma bamaleko university naye nga olyali n'omukyala tusobole okufuna abazzukulu ng'obudde bukyali. Basebo ne bannyabo njagala mmwe kubategeeza titubeera na Sitesa Mayanja ng'omuyimbi. Sitesa Mayanja baluganda ne Senga Kulanama era Senga Kulanama singa afa Sitesa agenda kuza abaana bano nga kiba mu kamwa ke saagala mukirabe mujja kiraba singa nze tudde Senga Kulanama afudde mutandika ku Sitesa ayingidde atya era naye agenda kwata omuzindaala kibe nnyonnyolere. Kakati waliyo n'abakyala abalala waliyo n'abantu abalala basebo ne bannyabo nze ajja Sitesa seetaaga nnyo basika kubanza ebisaso bagenda kunsikira omwana bisaso bagenda okuzaala yagenda okunsikira
naye bwe naaba nfudde nga Bisaso tanazaala musika ng'akuza banne waliwo okubuuza ng'akuza banne okusinga Bisaso bw'amansikira ate maama we anamuyitaata ng'ate maama we kati alina kuba ku muzzukulu basebo ne banyabo taata ndowooza obiwulidde kyova tugulundinga abaana buuza atenderezebwenga agulumizibwenga amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago wabenga weewa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyinza okugamba omusajja muisiraamu lwaki asoose eri gyenva ndyoka nzire. Nsooka kwebaza wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ewamu ne bajjajjaffe okulaba nga muto wange atuuka kukula bweriti ku myaka emito. Ako kabonero kamu akalaga nti agenda kubeera musajja w'amaanyi mu nsi. Nsookera ddala bakadde bange omwami Jjoba N'owaligaweesa ne maama wange Sengakula Nama bakulisaayo nnyo olunaku lw'ejjo nga mpeza emyaka 18. Mwebale nnyo byonna. Taata ogambye nti maama bw'ayogedde agambye nti olimye emmwanyi. Emmwanyi ezo automatically ziteekebwateekebwa okubeera nga zirabirira abaana bano. Mu kiseera kino okkiriza oba kigaane njoku ku baprofessional abasinga okumanyi emmwanyi mu ggwanga Uganda. Ekisookera ddala kubanza okubakulembera factory ezisinga amaanyi mu ggwanga ezikola export Zigoti Coffee Works etiyala ey'omugagga Kato Zigoti. So ekitegeeza nti wooyise era engeri gy'olambiseemu n'okuba nga osobodde okugenda mu bulimi kakasa bulungi nti bato bange balina omuntu omutuufu asobola okubalambika obulungi oba n'okubasomesa. Mu byonna nsaba wakitiibwa Allah ewamu ne bajjajjaffe batukwatireko mwongere okuwangaala kubanga tukyabeetaaga. Yongera kukikutegeeza nti mujja kubeerawo era bano abaana bajja kulakitwa. Omukama Katonda abankuumire bingi bye nnina okwogera naye nja kukomawo olw'obufunamu. Nsigadde ssentebe w'abazzukulu ba Kasantala okwetooloola eggwanga lyonna kuno n'ebweru w'eggwanga. Basiiru n'olunaku lwonna. Abasolo ne banyabo ono ye mukulu w'ekika asibirire mu Bisaso ebigambo. Basebo ne banyabo nina essanyu lingi nnyo okubalaba era ebigambo nina bitono. Kwebaza nsooka okwebaza muto wange mutabani wange muzzukulu wange Aligaweesa Jjoba kubanga nafuna obukulembeze nga nkyali muto. Omwana ono obuwangwa bwamwambala nga alina emyaka 4 nga Bisaso bwali, naye nanjagala nnyo nga ate taata waffe yamuleka era alina emyaka 4. Nange saamanyi lwaki omwana ono yanjagala nnyo, ate nange saamanyi lwaki buli lwe nadda nga ebirozo byonna nga birowoozaani Jjumba Aligaweesa. Nayita mu bizibu bingi naye nga tuli bameka? 2, kubanga ffenna nga ate tuli bamulekwa bakitaffe abaliwo ng'amaanyi matono. Naye mwebaza olw'ensonga nti buli kye namuluŋŋamya yakiwuliriza n'atambula nakyo n'amanya ndi kino okwetegereza ndi kino nina okukigoberera n'akigoberera okutuusa watuukidde okukula lino lyonna ng'okuluŋŋamizibwa okuva eri ku mulandira gw'abajjajjaffe yaguwa ekitiibwa. Nenzirayo neneebaza maama waffe Sengakula Nama kuba kati oyo
Sekuzaale kansuge ffenna tuli baganda. Sekuzaale ngaki omwana wo. Kaakati ono yanzalira maama ate mukyala wa. Kaakati bwe kuyita maama teweeka. Nkwebaza okulabika nga wakkiriza okubeera naffe n'okkiriza buli kimu ne tutambulira awamu ne tubanga tukwataganye mu buli ngeri. Nkwebaza kubanga naffe ku famire oyina ky'otuyunzeeko tafaalidemu. Era nsaba Katonda Namugereka Guludene mu birowoozo by'olina eby'okufa amangu, nsabye Mukama akiwulire atwongereyo emyaka ku gy'olina 5. Amina. Bajjajja batera okuwangaala, naawe tukuwanga, abazzukulu bakuwalule ku kale. Sina bigambo bingi ne neebaza abagenyi baffe mwenna abazze okutulaba, wabula nsaba omwana wange omuzzukulu Bisasaaliwa, muzzukulu emirundi n'emirundi nga ndi mu ntebe yabajjajjaawo mu mutuba gwa Kasamitala okusimbulizibwa mu mutuba gwa Mwaguka ebisonga bwonjakko ku Mutala Mawokota musiwako. Obeere omwana omulungamya ow'ensonga era ng'abazadde bwe bakuteekateekedde obeere nga oli mulungamya era obeere ow'enjawulo mu ggwanga ne mu nsi yonna. Bajjajja bakulembere awamu n'omutonzi yatonda Guludene. Basaba n'abanyabo maama kano kubasembyayo kati buli alina kamera ye etunule wano we wali ekinyusi ani agyeko emizindalo Zebby Opalana. Aha maama, thank you so much. Neyanza ege webale kunkwatizaako ne tuzimba ennyumba y'omwana, webale kunfula w'amaanyi, emabega w'omusajja ow'amaanyi wabeerayo omukyalo w'amaanyi, emabega w'omukyalo w'amaanyi wabeerayo omusajja ow'amaanyi. Webale kumpanirira, nja kukuuma naawe onkuume, okufa okulitwawukanya ate batuzimbe ebimuntaana emu ng'ova kuyaga ng'eyo yeddako, ova kuyo ng'eyaga yekola ki yeddako. Tukamidde ng'amavivi gano gaddala, olugoye lwenyambidde lweru naye nfukamidde amavivi gange ali ku ttaka, sifukamidde mu bubi wabula mu kwagala, mu mukwano, obuntubulamu. Buwongu n'obugabo tuyiseemu, nsaba Katonda abajjajja akukuume owangaale era nsaba Mukama Katonda akusooka okufa, kubanga abasajja ffe tusooka okufa olw'okubanga ekyo bwe batyo bwe batulambiga. Nsaba okuuma abaana, onyweze emikwano nga bw'olina mikwano gy'abo abakyala banno, bw'olina Stesa, bw'olina Mebo, bw'olina Bannakku, bw'olina abantu bonna, olina Mukomukunja, olina Taata Kaave, olina Maama Maali, olina Baba Namugerwa mulamuwo, olina Bweyogerere. Abantu abo banywerereko ebibanga bikusomoozezza obeebuuzeeko, ate nze bwe nkunyiizanga onsonyiwanga, naye emyaka 7 sikunyiizangako nga tinaakunyiiza yewaawo. Kale nsaba afuwe omukisa otonde Katonda wange Namugereka Gululizo
Sodde ne Serubaale gulude n'eddoboozi akukuume ate akwongera ofune ssente obeere mugagga obeere mufunyi ensi ekuwulire naawe ogiwulire omukama wakuuma bajjajjabo nabo bakuume bakwalulire ne kaliba okwagala